nali mmanyi nti abantu obutayamba baba bajula ettima. Nze nakula mmanyi nti abantu obutayamba baba bajula ettima. Naye nkizudde baba bagowa bw'oyamba omuntu ate nodda ku ziro. Nange okuyamba balimba tebwali busiru. Nakola mwoyo gwa ggwanga ntaasa obulamu. Mmotoka mmeka ezo zaayitawo nga mwalimu n'ez'abayimbi bali bwe munywa essadda. Kyokka be nayamba kati bavuma nze bunaku. Bantaddeko n'ogw'ensimbi mbwera nanyaga. Ndowooza mu nvunaana lwa nkima gye naleka ku kkubo. Ogwo kwansinga alimpa sonyiwa. Nali siyinza kuleka kuleesa fiire ku kkubo. Mbundeeko enkima gy'oli ew'omusolo. Alimpa wandisiimye kwe kubanga wona. Saasira akabuye ne kuleesa abaafiirwa obulamu. Singa nakuleka mu mwala n'ofa obulumi. Maama Fiina yandiwadde mufu. Kale gwe wandisiimye kubanga natoba. Okutuusa emulago giyakusanga azikuwe. Ne famire yo gigambe ekendeeza omululu. Singa wali ofudde ku mabugo tebandyetemye embali. Banange mundekesi kyanenye bagagga beematira abantu batama. Abantu tebayambika. Bwe nayigiriza eddagala bwafunye mulungu wangu bwategagananze. Abantu tebayambika. Bulannamabe yawonye enseeka ate osanga bamwogerako nga bamuyita abantu tebayambika. Maama Fiina bawonya akazibu ge bamwogerako mbwagabira mu kamera aswaza. Tebayambika. Ntobana kintu banange bakindekera nkikuba bw'omu sikyatuula. Yo bannange mundeke sikyanenya bagagga beematira abantu batama tebayambika bwe kiri. Kati baleke kulowoozesa alimba nti bayimbidde ye wabula nga bakafeero bwe yayimba Walumbe Zaaya gwe lwaki okyalwagala na leero nti naawe okyafiirwa. Era naye yalina bye yateekamu. Alina bye yateekamu. So nze eyiba ekizampo nze bwe mba nayimbye nga gwe nyiizizza okutuuka okugya mu message anti tebayambika ate sobola kwogera ku mulala. Mba nyina okulaga ggwe gwempabula kuba mba sikuvuma mba nkuwabula wabula mu kuwabula mwensomeseza n'abalala nti nammwe abali eyo ng'olina gwe wayamba n'atakola ati gwali eyo ng'olina eyakuyamba n'omuyisa bubi weddeko. Kuba ensi yonna etambulira mu kuyambibwa n'abatukulembera era batwagala nnyo ffe ng'ababalonda. Lwaki? Nti bw'otamuwa kalulu era enki ajja kulaba ajja kuba agudde. Bula nti mu bye twayimbye twamentioninze ku bantu bangi abagagga abazze bakolera abantu. Bwe tokiwulirangako nga baga nti Maama Fiina agabira mu kamera naye ng'ate aba ayamba bantu. Gwe lwaki oyagala akuweere mu nzikiza ng'ate akubyakuwa bibyo azze kukuyamba gwasaba obuyambi ate oleeta otya amateeka mbutompeera mu kamera. Muleka leeta obujulizi obulaga nti yakuyamba kubanga mwegaana nnyo abantu. Oli omujja mukyalo n'omuwa omulimu ekya nagamba oyo waliwo oyiga omuyimbi gwe yalanga n'amulanga nnyo n'akwatayo oyiga bwe yatuuka omugamba nti naye abayimbi muli bazibaga nze wansanga n'erinnya lyange n'ennyimba zange. Genda n'ekyo. So omugaso gwange gwadde kuleeta abalwadde mu ddwaliro nakuyamba abo abalina okuyambibwa mpozi n'okutuusa obubaka bwe nakoze mu luyimba eri eggwanga. Kintu kino nze kinjigiriza bingi nti yamba kwana mingi weesige mitono. Kikimu yamba oyo gw'olina okuyamba ate kituyigirize nti bwe tuba tuyamba tetusuubiranga. Nze mu kuyamba saasuubira kunneebaza era nali sikolera bantu kunsasula naye bye nayamba ate bo obwongo bulinga obwali bubalaga nti mbanoonyaako byanfuna. Kati abantu bayige nti bw'oba oyamba yamba naye manya nti abantu tebayambika. Muyambe nga tosuubira nnyo kwebaza wadde okusiima. Gwe yamba buyambi nga mwoyo gwa ggwanga. Ekirala naffe nammwe abantu ffe abayambibwa siima akatono oyo kakuwadde ne tolo gwe yawonye ekyakyate yayadda ku mukyala we wakasoma empapula wedda wemmera awo n'ekirala bwe yafunye ku mukkuta ate ng'omyafu bantu tebayasinze nzekka ayambye n'envumwa bangi bayambye ne basasulwamu masiga penge yayamba likodi erono butida ebyavaamu buli omu obiraba nga byayamba okubalira ensi ebalabe bebalemeseza n'omwana n'atekkanisa pikipiki beyayigiriza okukola ennusu bebalwanisa kampuni y'eddo ku ziro